nga twetegekera amazaalibwa ga kabaka ag'emyaka 7 bategese akasiki ku woteri ya Mona Lisa Kabuusu era wana Firigo Band yesuze kuba abantu ba kabaka omuziki nga bwe banyeenya ku gali benjole. Abantu b'omutanda mu bika ebyenjawulo beetabye mu kasiki kano omwo abadde bannabyabufuzi abataka bakulu ab'obusolya n'abalala. Firigo Band Lutesa Yusufu Musatu ng'eyimbira abantu b'omutanda. Firigo bwe yimbye ennyimba ze yakuba ezikwata ku Buganda omwali ebika n'ebirala awamu abantu ne bayimuka okunyenya ku gali benjole. Munnakibiina kya People's Progressive Party Saddam Gaira ng'atalina olunyiriri lwakulembera mu kika agamba banna Firigo Band ng'obwakabaka buweereddwa bo bayimirirawo nga bayimba ennyimba ezitumbula Obuganda. Bakikolanga n'obwakabaka tebuliiwo nga batuyigiriza olulimi batuyigiriza empisa kwegamba nga ne bwandibadde ng'olina kyoyagala okukola ng'osooka n'owuliriza luyimba n'ogamba nti sijja kikola. Sirimu we yajjira bano bakuba oluyimba lwe bayita sipiidi yo nnene kendeezaako. Ono ayagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa g'emyaka 7 egy'ekitiibwa era n'anokola ebikoleddwa omuli ebyobulamu n'okutumbula embeera z'abantu. Ssaabasajja Kabaka ajjanjaba Abaganda abatali Baganda, buli muntu yenna alwadde obulwadde oba bwa sickle cells oba bwa siriimu bonna ajjanjabira wamu. Akulira abakozi ku BBS Terefayina Alex Katende Biriggwa agamba baasalawo Firigo Band ekulemberemu okukuba abantu omuziki mu kasiki k'amazaalibwa g'Empalabwa era kino bakikoze bulungi mu kiro ekikeseza olwaleero. Yadde nga bayita mu nnyimba naye nga babiyimba bulungi nga babisengeka bulungi era kyatuwaliriza okutuula ne tulonda Firigo Band gye tuba tukolagana nayo nga tuteekateeka akasiki ka Ssaabasajja ak'omulundi guno. Era twebazanya aba Firigo Band bayimbye bulungi era ne bakola bulungi era n'abantu babadde basanyufu bulungi. Ono agamba nti ebikujjuko by'emyaka 9 egya BBS Terefayina gyatongozeddwa eggulo. Mu byo tulina mu tugaba ssente nga tuyita ku munkutu gwaffe gwa Terefayina. Abalabi baffe tubaddiza ssente abeetaba mu kazannyo akabwatula bingo, tugaba pikipiki, tugenda gaba TV, tugenda kutambula ne mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ng'era tuddiza abantu baffe nga tujaguza nabo olw'okweza emyaka 9 nga BBS Terefayina. Era yalaba n'agamba nti nedda abantu bange nteeka okubateerawo Terefayina eyaabo ate nga bannabyabufuzi etuyambye nnyo. Tone Kitenda, BBS Terefayina ageesigika.